Tugenzeko wano week wetwagimalirako ng'omukulu Alien Skin ekivulu kye kibayita Nkwacho Festival kyali aguziza omukulu wa Abitex nga akisazizaamu kati mu weekend omukulu wa Abitex alina byayogedde n'omukulu Bajjo. Kati ensonga zonna nga bwe ziri omukulu Bajjo yavuddeyo kuba Bajjo ensonga zino atya okuzoogerako omukulu wa Abitex atya okuzoogerako yavuddeyo n'agamba nti omukulu gwe bayita Alien Skin yasaba Bajjo milioni 10 mu Nkwacho Festival. Milioni 10 ze yamusaba amuguze ekivulu ekyo kyonna. Abitex yaleetako milioni 10 nga deposit. Agambe Bajjo agamba talabanga musajja mu luvu nga Alien Skin. Alien Skin yagamba nti bana basajja ababuuka kubanga baali baagala kumukosa linnya lye ate ekivulu kye bakimwefuuliremu. Kati mu weekend omukulu Bajjo na Abitex basobodde okuba ate nga balina bayogedde babadde ku mukutu gwa TikTok nga bategeeza eggwanga biki. Alien yagamba bw'ati nti ebya festival tebiriyo. Ekikulu ekya Fangoni badde balina ennaku nga 3 sekyo badde balina ennaku 23 tutuuka ku festival. Yo festival tugye kansolinze. Festival Nkwacho Festival yo gikoze eki gikansolinze ennaku z'omwezi nga 27 teriyo aliwo just abaga okwegeziwa z'abeefula bamutegesi mbuno ba talented promoters n'abalina talent boy nze ntambula ku kigambo kyange boy gweolooza stand ebagambe stand ndasebo ojja kulaba bakugambya obeereeyo bukiyita kibanda nolaba ku bano n'obuvaamu bano obusigalamu tujja kuba tubagamba naye Nkwacho Festival yo tujja sanga show yange ebindabinda yefudde omugezi mwana option ngasa bas ye mukulu gwe bayita Abitex kutegeezeza Abitex akadde kano embeera gyali mutannagitegeera wadde n'akamu. Ku live eno nga bwe yatambudde omukulu Bajjo yatandise okugamba nti okumanya nti Abitex yategeka Alien Skin ekivulu kya City Danger agamba mbu teyafuna magoba. Asajja balimba Abitex wakuba ine enkwe ati okubagamba Abitex Alien Skin soko sirike abe sirika musirike Bajjo nyole okumanya Abitex munyigidde leero Alien Skin abita mufuna mu magoba nagamira ava kufide musile ne sente meka nachogedde meka mitwala nagamita kaize twabaire sente mitwala abi joka Abitex aswa mujja kwa bokade 10 wale osobola teyafuna sente huyo kwali akwali ye kanyini ayagala kume ayine kwa kume ekitibwa kye Freedom City soko sirike zenjogera ekigambo ekituufu amagoba gasigala bweru abantu bakoma bweru bali bangi tebayinga yogera banyina kuva ku live yongende. Am I protected? You are protected, mister. Ndaira mama. You are. Ndaira mamango kufa. Kati ndaira ga katonda mu Abitex yava ku Freedom City nga tayina sente nga nange sizina. Aya basi. Ulira bateka City Danger we bagamba nti bote bafuna wadde n'akamu era Bajjo ayongerako n'ategeeza nti amabanja agali ku Abitex ulira. Freedom City nesanga Abitex kujege tonight nga baba banja batutte sente emanga ali wali batudde Abitex endonga ajagala bwagaza na kya yagifunyemu. Passion kibaita passion mukimanyi. Passion kwagala. Nti omuntu ali mu kintu kyayagala. Abitex yakabaka amaziga zisimuwana sina kye mwagaza yagambye yakaba amaziga okumaja wona oda akwire simu nga akaba amaziga ku kereva je. Abitex yampa emitwalo 2 ema nangamba ku mubiri goyewo lwaki bakwadde emitwalo 2 ne ngamba ema ebintu binakoze nabikoze jagala kitegedde ensonga zizino. Abitex atandise bwati ensonga ya City Danger Alien Skin okutandika okumukwatako bwe yamuguza ekirowoozo kyatandika bwe kiti. kakati idea y'okuteekateeka concert ku nnaku z'omwezi nga 9 yali yange tewaliwo n'omu yaginteekamu nali ku buliri bwange naye ndaba nga palasa akuba omwana oyo oluyi nenkwatibwako sasooka kukkiriza nti bakubye Alien Skin nenkuba screenshot ku ssimu yange ne musika ne mulaba nga yeyiye naye nga namuwuliranga buwulizi mu kulwana ntaakubye gundo no we Masaka yali promoter yes asooka yali Kanyama ne mulaba nga abuka ku motoka ne mulaba nga ayimba ewankurukuku nenziramu okumuwulira nga akubye masiko nga mpulira muwulire oyo mwana nali simuwanga matu naye olunaku lwe baamukuba n'asirika kyanewunyisa. Abitex watandikira okugamba nti akwasaganya Alien Skin era agamba nti ekivulu kya City Danger
Alien yamugamba njagala milioni 20 oba yamuwa 15 wulira. Nimugamba njagala tutegeke ekivulu ku lunaku lwa Keva Palaso lwayina ku lunaku lwennyini kubanga nyizizza. Nangamba njagala milioni 2. Nimugamba nja kuwa 10 namugamba nedda. Yavanga mati ngenda kubeera ku comedy store. Jangu twogere. Nengenda ku comedy store namusanga wabweru zebintu ebyange bibera straight. Nimugamba gwe wangambe milioni 15 ngenda kuwa milioni wangambe 10 ngenda kuwa milioni 15. Nagamba leta sente ncha tukole. Bali bakusatu kulokuna negenda kulokuna samulaba. Kulokutano samulaba. Naddamu kumukubira lwa mukaaga. Ndamukubira ku lw'omukaaga yanzira mu bwati. Yangamba gwe abbo yagala kundabisa. Ndukira olw'omukaaga nga show yakula kumeka ya Friday jja. Nitunoonya sente bwangu awo nenkubira Emma Serugo nemuganda wayi siita sente noonyayo sente awo milioni 2 tukole omulimu. Emma gwe nasooka okunnyonnyola ekintu ekyo n'akigulirawo. Aya basi atubulira City ya Danger bwatandika okuba ate nga agitegeka Abitex gyakaaba nti bannanga Abitex wulira bwagamba akati kyenava ngenda nandagirira oyambuka asomanyi ku Lubowa Road ne twambuka eyo mu office ze gyasula mu ghetto ze ne mutuukirira ne mugamba wandika endagaano awo ne nkola milioni 5 nenzimuwa milioni 5 nenzimuwa ne mugamba sente zo gyazifuna before performance. Nakola endagaano manager waawo n'ateekako omukono gwe awo naye tamanyi kuwandiika alinga nze n'atunda mu kamera n'akola drop. Tamanyi kuwandiika alinga nze n'akola drop. Tamanyi kuwandiika alinga nze n'akola drop. Nembagamba saawa emu olunaku lwa Sande olwo nemugamba saawa emu mwenna emizinga mugiteeka wansi njagala saawa emu mwenna mu postinge. Kyenava ngamba Keti nemugamba genda ku Freedom City ojeyo obukinge Freedom City kubanga nze nkyalinayo emisango. N'akubira omukazi n'amuwa olunaku. Yamuwa olunaku nitandika okulanga. Concert negenda mu byafaayo nga concert ekyasinze okubeeramu abantu abangi abalabira mu kifo abasigala ebweru abali ku TV abantu batulemu okusolooza. Concert bwetyo nebeera ey'omutawaana era nesitula omuyimbi nemujja we yali nemufuula yali ayimbira milioni 1,67 nemufuula omuyimbi asinga okusasulwa ebbeeyi ennene. Aya basi ebigambo ebyoyinza okuba towuliddemu kibayita Nkwacho Festival n'abadde mu Kolima ng'agamba wonna wamutuusizza neye Alien Skin yamutegeeza ensonga nga bwe ziri abasajja abadde babasomako mu byafaayo era yagamba bw'ati n'agamba yali tatamidde era Nkwacho yagijjayo. Obona nina abantu abamutule ntubagamba ebintu binabaga tusaaga ebigambo bino nze mbyogeredde nga sitamidde nsina kyenaalidde yadde sitamize. Tukakasa kutia. Mundege ukawonyemu. Ita kawonyemu ndi mulamu. Au ni mwangu. Kanyemu. Wala kanyemu. Wala kanyemu. Ngati banga se wamma